amannya nze Dr. Muyanga Andrew Mark era nga nze akwasaganya ebyempuliziganya ebya Uganda Medical Association. Eggulo ekibiina kyaffe kya Uganda Medical Association kyayise olukiiko lwa bannamawulire okukola ku nsonga enkulu ezikwata ku byobulamu mu ggwanga lyaffe. Ebyembi kitukudde ku matu ti abantu abamu ssekinnoomu abalina ebigendererwa ebikyamu bawambye omulanga gwaffe okutumbula ennyiriri ez'obulimba. Abantu bano ssekinnoomu bagamba mu bukyamu mbu Uganda Medical Association ekoowoola bannansi okusitukira gavumenti nga baanukula engeri musawo munnaffe Dr. Kizza Besigye gy'ayisibwamu etali nnungi. Ekirala tuyize nti waliwo ebigambibwa ebitegeeza nti Uganda Medical Association eteekateeka okukunga abasawo bonna mu ggwanga basse wansi ebikozesebwa. Twagala okutegeeza bannansi bonna ebyo byonna bye muwulidde wammanga bya bulimba, mboozi z'amalwa, era tugaana mu ngeri ey'enjawulo ebigambo bino ebitaliimu nsa. Uganda Medical Association si kibiina kya byabufuzi era tetuli mu bizinesi ya kutumbula butabanguko bwonna mu by'obufuzi. Ekiragiro kyaffe kyokka kwe kutumbula obulungi bw'abasawo mu Uganda n'okukakasa nti obujjanjabi obw'omutindo buweebwa bannansi bannaffe be twalayira okuweereza. Tusigala nga twewaddeyo eri obuvunaanyizibwa bwaffe era tuyimirira nnyo mu buvunaanyizibwa buno okukuuma obulamu bwa bannayuganda bonna. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.